saawa eriko ya bano bannaffe by'obufuzi okubanga beeteekateeka okugenda mu lwokaano olw'ebyobufuzi. Tusaba kukunga bannaffe bannayuganda mwenna nti ebyobufuzi nga bizze mu byenyigiremu ku mitendera gyonna era mulabe nga buli omu empapula ze ntereevu era ng'omwaka ogunaatuukira ogwa 2016 ng'ebikwogerako binaaba nga bikyali bya mulembe musobole okuba nga mukuba era mwenyigira mu kalulu. Tusaba abantu baffe timutunuulire bonna abeesimbyewo mubeetegereze mulabe ebisaanyizo byabwe mulabe nti bye bayimiriddeko bye mwagala bibe nga bituukibwako mu ggwanga lyaffe Uganda. Era nga tubasaba naddala abavubuka timukuume emirembe mukuume empisa temwenyigira mu bikolwa byonna biyinza kuleeta butabanguko wabula muwagire gwe mwagala era ensi yaffe etambule mu mirembe nga tewali kizibu kyonna okulonda kujja ne kugenda. Tewali okulonda lwaki kufuuka ensonga ereetera abantu abamu okufuna obuvune okukubwa emiggo okusibwa oba n'okufiirwa obulamu. Akalulu kajje tukabeeremu era tukayitemu mirembe. Ekyo nga bwe tusaba abavubuka n'abantu bonna okutwalira awamu, njagala okusaba bannaffe abalina obuvunaanyizibwa okutukuuma n'ebyaffe, ab'amagye oba bamukwata mmundu, poliisi na buli kitongole kyonna, nti nga bwe tusabye abantu okukuuma empisa, nammwe mukuume amateeka, mukuume empisa, muleme kutulugunya bannayuganda, muleme bakuba, muleme okuteekawo mbeera ya bunkenke erimu okutiisatiisa, okulonda kya bulijjo. Tewali nsonga lwaki kiteeka bannayuganda ku bunkeeke. Ekyaliwo ekawempe kyatumala, tusaba kireme kuddamu era okulonda kujje nga kuggwe mu mirembe era buli mwaka oba buli lwe kujja tube nga tusobola okwenyigiramu nga tewali lutalo. Tujja kusaba bakama baabwe abali ku ntikko babe nga balaba nga ebiragiro bye babawa bya kukuuma mirembe na butebenkevu si kutulugunya bannayuganda.